kubuliri wotumalira ensonga zonna omuntu wo planningira nzizaako ki omaka gutandise ngenda kikola nti omaka gweddeko yenkoli nti lwaki osuluwo kyo kikusuza nga okukonadde nga rose form webali onoonya balongo bakubuze ekyama kiri mu rose form abaana bakola omufaliso wonna ate wonna wooli gukusangawo oyagala ki mwana mulenzi ozala bwolaboka oyagala musika omwana omusigo genda muzaira ku mufaliso ogwa rose form bakola omufaliso oyagala gwa round oyagala kwegamba guno ogwa bulijjo oyagala munene oyagala medium oyagala gusambayo oyagala gwa mwana gwa jjajja gwa mama gwa senga oba gugwo rose form nkusaba ekintu kimu nze Stecia Mayanja sisula ku mufaliso mulala ate ngoyagala bakusalireko kuba essimu obagambe nti Hajjat Farida Stecia Mayanja mumanyi yatulagiri n'atugamba tujje ku rose form tufune emifaliso. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nga tonnalaba please subscribe ring the bell buli lwetutekayo osobola okumanya kati nene mbwa bugikeredde la ilaha illallah bana katonda yako yatonda naye yansuulako ekizibu kati no yesawa lukumani mugambe nti laba ekyasi laba omulimu babadde nga bagamba nti otolina mupiira mbaleetedde omupiira nseetinze guli wallahi ya Mungu Hajjat agenda kutegeera ndi munsi bulijjo ya namukoowa ne bambi kikazi gwe wabijja ne Mungu wabatonda atonda nakutondere funkuli ne libeerawo nga gwe lyakubonyabonya kati nno gisawo ogende gwogenze n'okoma ule nanga lijjudde waka omwana akutolera salaamu n'owulira nga akuwadde akatunda akanyogoga mu ttuntu omwana w'omukazi alungiye n'entya abantu balungiwa nze n'ebbugumu ne linzijula kati olaba yeebise alungiye yeebise oyo wallahi nja mubikula bwenti mbe nga atunula ku Diamond Hajjat genda ewammwe banabi wawuyimpaye ekinuma n'ogula olugoye olulungi olwenkana wa saliya buli gy'oleta mbwate Hajji omanyi yeetaga kuddaka bambi otama kasita n'abalaba nabo bakiraba bulabi nti tonsaana banna ono mwana ansanyusiza yenna atiba buti byati ali simple and precise olaba nnongiyidde kale nga ayeebisse naye bwana ebikula ndabye liiso lyokalyoka naye nga ndabanga Gloria olabanga buno obutala bwa niyoni bannange wakuze liiso naye guli nogenda gugudumala guti gwona gwona nogamba nti obandi nakikino obusongo buyinza banna ogenda negutugwa nomuyita nongamba tiwa uli kuki ngalo nali bwe ligudumadde ku katebe liringa epipa erimu amazzi banna waliwo lweyantabula nga yenaddugadde bwati nga bwoli bwakutuma ekiveera ekiddugavu bino bateeka ebisaaniwo ositula Hajjat oyo osanga nga ayise ogende wammwe bwe baba oba bwakutama butami nenkukola kino n'olemerawo nenkukola kino ogende n'oganda kati kankugambe nti gende wammwe lwa mirembe bw'oba oganye nze neewasiza omwana ngenze Dubai ndi Dubai sijja kubeera kubagwagwa gwesebo gwe mubi gwe wakulanga bw'oyagala gwe mumpi gwe muddugavu okirako wenne nankentamu
Singa olero esimba ko tetusobola tukuza buno buntu aloolaze kaluna kagula sitegeera ziraba wemmalirizo gy'olaba enjawulo yakwezesa kano akeeyo n'olwo olulole weesibako omugongo gukuluma naye weefuula mbu olinga abawala batooyera okutabya oli mukugulu kutugaaliza yezakali wakirye bulungi nasibye enkolayo sibono asinga obatesemwakendo base ne baneezira bonootera okumaliriza mbulayo sepiti eno yokka obiruddeko bulala ate nga tebibadde bingi tyotunze maama otunze kava ne banayeha ennaku zino yarandise kulaalira yonna mugamba bino byotijja byakaseera alina byategeka naye oba maama wannazaaki oba luweza bannange ng'emikisa ate nina misufu bagamba bw'obanga tonafa tewevumanga oggwanga laba bwe ngenda e Bulaaya nga sirina ki kyonna si kugenda Dubai nti ate ngenze kutagala noonya mirimu baki gaba ate bwenfuna omwana w'abakalifa bali omwana alina sente simanyi diyale oba baziyita simanyi baziyita liyale oba balina diramu zitotoganye nga bukolo omwana ajjeyo sente ku forex bill nengamba nti maama olaba ekitalo abaana batambula oyo mwana wamulangira yennyini mukazi wa ojjeyo sente nontiisa naye kankuwase Hajjat genda fuluma enju pasizza omwana w'omulangira mu nnaku mbale ziti enyumba njitunze negendera Dubai sirina gabonaabona ku bumpi bwo bannamwagalako kisi kitegeera Hajjat yatugenda n'atuula lumu bw'ati ngenda okufuna wuzu mu kifo gy'okubagulawo akaduma nakwata Hajjat ngenda okulaba nga gwe nnengezawo nzizawo Hajji nzizawo okugira nti nga Hajjat mukazi wattu kimpijjo ne kankuleke omwana ayimiridde bw'ati nendaba mahaiti nga nengera nengamba nti bannange bayo kapa eno bwe tunaatambula bwe tunaba tukaada tuti nga nikeewedde nja kubanga ndi n'omuntu omutuufu yennyini naye gwe sebe ebintu ne bikutunuulira byonna likudumala liti n'olabanga ekibinika ekivu enkoto bakazi watuwabizze ofundanga n'amasiga ge bakola obukozi naye gwe wasoba genda tegeera nti nakukyawadda naye olemeddebwo ate nkuyambye nannyo nze sikulimba singa ono omwana namulabirawo wali tomalawo myaka egi egyene egyasooka wali ogenze Assalamu alaikum Hajji. Hajji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Msalamu. Jya kuchakalira mu new paradise. Batendi walunga. Tio omwana wattu. Wedda kujja nkwatirira. Byo badokolo bimaze. Nakatu katonda bakune kwa mpado ubaka kulyo bakakunywa ojo onyanjaliza ku magala. Hajji obadde otatata. Mino nange joba. Wabadde ngamye kubira. Subhanallah. Uwa. Ate teri kinuma kubanga ugamba muntu n'atangalirira. Nabwo azolozolera. Kwamba abasawo bakugambye nti bwadda ng'oyoleta mu bigere kati stocks oziri bubi. Tata, bulijjo munange nze nkwambula stocks. Ezani, ezizeza. Omuntu bamulinda n'atuula n'oba ku ky'okulubaki. Naye nabo yasamiridde bwe olinga eggole jjombi. Tonfubutukirangako bwoti. Ambako nyine kiyifuyifu omugole kagwa ku nkyakyo.
Ono abadde ki? Engeri ndowooza ku ebintu bya kalantiini gye bitabadde birungi. Gwandibwa omulimu. Ate n'omusajja ng'avudde ku mulimu atali mu mbeera nnungi, si mulungi kupakukira. Omwamu obudde nayeetereza, bwakakkana n'ogenda. Akati nyiza n'omuwa Katonda n'akanjiira. Kwate ngambe ki? Siani amanyi Sioba sensalire ndidde nze gwerabikako. Siani amanyi ebirungo maze biteekamu. Ekikulu yambulako. Namba y'ekikulu yambulako. Kubanga wankaddiya. Mbadde nga tekakyayo. Ono ogenda beereyo ate kawole. Leero okatadde wano ku balaza. Lwaki totadde kudayi? Unafunira nywera ku dayingi ne leero.